Siremu kwebaza abo bonna abakuziza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Era abo era bakyajaganya ne tawuni yonna terina okumanya nga lunaku lwa maanyi, lunaku lwa tawuni mbadde wano, bantu baliki abaliwo, bantu muliyo bantu. Tuuse katale kona no kwa 24 naliwo nalabanga era embeera bwetyo bamanyi nti lunaku ensi yonna ffe tukuza lunaku twakuziza kuzaalibwa kwa Yesu. Kikizibu. Twakuzizza kati bana basiraamu bagamba wuliriza nti ffe tukuza lunaku, tetukuza lunaku, tukuza amazaalibwa ga Yesu. Yesu yazaalibwa. Kati ogamba nti yazaalibwa, kati ng'ogamba nti yazaalibwa. Ate ogamba Desemba 25 gwena okutuwa olunaku Yesu yazaalibwako. Kuba mu Kulaani mwebiri ne mu Bayibuli mwebiri. Kati bw'obanga tobirina ate kati twawakanya biki byewakanya. Owuliriza. Kantumireko. Wuliriza kantumireko L3. Unuweka wanga Salongo Kakidi. Mwagala nnyo. Pastor Mutiika nawo mulamusiza. N'omukadde w'ekkanisa ne yeera mulamusiza. Michael George. Nenda musaako John Harriet bano abantu baffe tukola nabo mu kanisa mbalamusiza. Namwe mwenna mbalamusiza mwenna. Ate nenda musenya abakingaji bakoze omulimu gw'amaanyi. Naye ate abakingaji batukoze bubi abantu bali mu kwemulugunya. Waliwo ensolo gye batasala. Naye ng'ati nayo nsolo. Ng'ate be balina ogusala. Ate bali ate ffe tetusala. Ate ensolo. Ensolo eyo bagiyita mbizi. Abasajja baagaana okusalira abantu. Nze sirya naye baliwo abalya. Kuba kati nze nedda balya ne wano kubaddewo okumakya. Nga tebali kulya. Bagambye nti abantu tusalirenga ku bintu. Mbadde manye radio gye mpuliriza ku makya wonna. Sajja bakubira amasimu nga bakuba bagamba bakola bubi basalako birabo ne bagaana. Era amayanja n'abagamba nayo era nsolo. Mbadde mbiwuliriza wano. Kale so sigade nga muzeya Musinkosi. Kamulali abamaka gange mbatumidde kasifa nkutumidde n'abaana mwenna abo mbalina. Kale sebo. Abatuwuliriza nja kwebaza Katonda atukuumye okutusaka kano nga tukyali balamu nga twayise mu nnaku enzibu ez'obubenje ez'amasanyu kugamba gasuusa ate ne gabeera nga galeeta emitawaana naye nze nja kwebaza Katonda kubanga nze naluyiseemu ne mwenna abali mu studio abalala mwenna abatuwuliriza nsanyuse nnyo kubeera nga tuli wamu nate mu kiseera kino. Jjo nabaddeko ku Naboa naye ekyanzirusiza ssebo nalabye ng'okuswala kumpitiriddeko. Abasiraamu bagenze ne batuzaanya akakodyo ne bayita omuntu atali wa mazima ajja baanukula ekibuuzo naye kye yatukoze era naye yabalagidde ddala baleese Waiswa. Pastor Waiswa mbwa abanukula. Pastor Waiswa gwe baleese ayanukula ekibuuzo naye yazanyidde mu bintu ate nga biri serious kubanga ye yabadde alina okwanukula. Kakati n'aleeta mbu bunabbi mbu baasubulula abasibe naye Yesu nga teyasumulula Yokaana. Yokaana yamusanga mu kkomera nga bamusibye. Ye omusibe oyo lwaki teyamusumulula? So obunabbi bwe yaleese tebukwatagana na mulamwa. Ffe abasiraamu kye babadde baagala kwe kumanya olunaku luno 25 Desemba ddala lwe lutuufu alukwatagana n'obunabbi obuli mu Yeremiya 5:2. Tebijja. Ekituufu kiri nti ekintu bwe kiba nga si kya mazima gamba nti si kya mazima. Naye baatuteza akatego batutwaliremu naffe ab'amazima bagambe bonna nti nze banaye nangiina wano nti ffe abakkiriza tetubiriimu era temututwala nti Bakristaayo Bayudaaya teboogera mazima. Kuba Qur'ani bagamba mugende mubuuza abo ab'amazima Abayudaaya n'abaki n'Abakristaayo. Kati ffe Abayudaaya Qur'ani bagamba mugende mubuuza ab'amazima obanga ddala by'amazima bye bakola ki. Kaakati ffe tetuliimu mu ebyo. Ate n'ekirala bakakkanyiza nnyo Yesu kubanga Yesu yaliwo mu Ngero essula 8:22 okukkira wansi nti yazaalibwa ng'ensi eno tenatondebwa. Kati lwaki tebakuza amazaalibwa gali ag'olubereberye
ne bakuzagana aga Mariamu. Kugamba kuba kumukkakkanya balage nti yatandika okubeerawo ku mulembe gwa Mariamu. Ekitali kirungi. Abakristaayo nze mbasaba bannaye muleme kukkakkanya Yesu. Mweddeko Yesu yaliwo kuva dda ng'ensi eno tenatondewa nti yazaaliddwa wano emyaka kati 223 24 kitalo. Pastor Moses Mazerere obukkiriza Yesu akola. Naam, abatuliza mwenna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Era mpozi nabo abatana bakusiramukana bwembaga nti emirembe gya Katonda gibeere gye muli. Amin. Naye tubaagaliza mufune emirembe gino musiramuke kubanga okubeerawo kwaffe kuno naddala nze ng'oggyeko bano abatagala muzeeyi yagamba kulika Christmas Moses yagamba why ennaku ezo nze nzikulisa kubanga ze zirina ebizibu. Muzeeyi yasanyuka ate nga bonna basoma ekitabu kyekimu bagoberera omuntu y'omu. Ebyo olimba yemu leka byakutulimba twena awandiike ye olidde bino byotubuzabuza mbu ate nze nsoma ekitabu kitukuvu bw'obikula munda kyemusoma mwenna. Just gwe kava gyoteeka kitegeeza ono yakola kava ye n'ateekako erinnya lye, ono naye n'ateekako erinnya lye, n'ekitabu kisigala kyekimu. Era bwe mpandiika ekitabu kyange ne nteekako erinnya nga nze nakiwandiika, gwe n'ojja n'owandiika ekitabu ekyo n'okyusa erinnya, nze nkukwata. Sitwala linnya, nkukwata. Kati mwetereza anaakwatako munne. N'olwekyo ekitabu musoma kyekimu, n'olwekyo bannange ekyo kiraga nti bannange gye muli si mazima. Amazima geetaagisa gye muli si mazima. Mwe temuli ku kituufu. Mudde eno ku Busiraamu, era nkulisa Abasiraamu bonna ababaddeyo ku Nabwa Road Street Jam. Yabadde Street Jam butuufu kubanga enjiri yabadde enkambwe ennyo nnyo ddala. Abasiraamu mwebale kujja, Abakristaayo mwebale kujja mu bungi, n'abasaze eddiiro mwebale. Naye tubaga nti nga 14 gye bayita moto inshallah taala mu kisaawe. Era tubaga nti mujje anytime mugenda kuwulira ebirango okutandika n'omwezi guno nga guggwako inshallah taala. Tweyanziza kagudde wani. Lwaki mugamba nti Katonda azadde omwana? Tuwulire bano. Gwe mulamwa. Yes. Kamba kulise bonna nti mugambye nti babaddeeyo. Kakati sebo olaba eno kava tekuliiko kitabu kitukuvu eno. Kati olupapula kweruli ekitabu ekitukuvu kibayita Bayibuli kiri munda, tekiri ku kava ng'ono waayogera. Naye sigala kava kubanga tisirungi. Eno kava yino. Kakati obanga si kava langa kitabu kyekyo kyo kye bawandiikamu erinnya ekyo. Ekigambo Bayibuli kitegeeza ekungano ly'ebitabo. Banga kyo olulimi kati kangenze kati nkisomye mu kitabo eno Bayibuli. Ani yabba munne? Ekigambo Bayibuli kungano ly'ebitabo yakuŋŋaanya byonna mwosanga. Kati kansomese. Omulamu gugamba lwaki tugamba nti Katonda akolaki? Ekigendererwa ki? Katonda okuzaala omwana. Yazaala. Kati ekigendererwa kya Katonda okuzaala omwana kwe kulokola ensi yonna. Singa teyali mwana ensi teyandirokose. Owulira? Ekigendererwa kya anti mugamba ekigendererwa kya Katonda okuzaala omwana. Katonda yali tasobola okulokola ensi yonna. Anti yayagala akutume mwana we oba oli amunamuukiriza. Okulokola ekigendero kya Katonda okuzaala omwana kwe kulokola ensi yonna. Singa Yesu singa teyamuzaala ensi yonna teyandirokose. Wadde wano ne Muhammad teyandirokose. Kubanga Muhammad naye waje wano yayogera okulokoka. Kigendererwa kya Katonda kye kyennyini. Naye teyandirokose. N'Abasiraamu tebandibaddewo, Abaprotestanti tebandibaddewo, Abakatolika tebandibaddewo. Bandibadde ndowooza Abayudaaya bokka. Kati kigendererwa kye kikulu. Kati okugamba nti Katonda teyazaala eyo nsobi y'amaanyi nnyo. Era omuntu agamba nti Katonda talina mwana, njagala ntegeeze abatuwuliriza okuva olwaleero. Omuntu okugamba nti Katonda talina mwana,
oyo tamanyi bayibuli tamanyi na Qur'an oyo tabimanyi byonna kati yeetaganzaamu nsinkusi kamulali era nali njagala nnyo nyingireko no mu mizikiti teriko okusomesa abasajja bano Qur'an bayinza okuŋŋaana tebampa omukisa ticha banangirire nange bagambe ti kamulali jangu otusomesa bino byatulema ku muzikiti nti Katonda yazaala yengendako Katonda alina omwana kati ngende kubambatiza kati tandise kati ngenda kubambatiza Katonda agamba ntazaala wuliriza bwembanga mbatiriza wano nti Katonda azaala nga tukwata nedda kansooke mwenyini ono kubanga wano saze na Qur'an naye kansooke nonyerwa Qur'an ate ndyoke nzize ku bayibuli ensi ekakase nti Katonda yazaala omwana kati profesa alina wano ambiikulire ensula ye19 surati Mariyamu aya ye19 olunyiri lwa 19 ne aya enyini ye19 chapter 19 verse 19 asomerako abantu njogera abaana nasomesa nenzi mwenyini saasoma naye abaana mulimu abaasoma abaana bagenda paka weeru kati nedda bampaamu akatontono olimu okutuswazanga tuzaala ati ate ffe tusogera olaba Mariyamu aya mumanyi bampaamu akatontono agamba atya Mariyamu Katonda azaala Mariyamu ono nti aya kumeka 19 egamba bweti qala a'udhu billahi minash shaitani rajim qala innama ana rasulu rabbiki la ahaba laki gulaman zakiya vunuranti namugamba malaika namugamba nti nedda nze siri kirala wabula ndi mubaka wa Katonda nvudde eri Katonda wo nzize kugabire omwana omutukuvu ngende maaso qalat anna yakunu li gulamun Mariyamu n'addamu n'agamba nti ngeri ki gye nsobola okubeera n'omwana walamu yamusasini basharun nga sikuwani wanko musajja yenna walamu akuni bagiya ate sibiranko malaaya qaala malayika nemugamba kazaliki nabwe kityo qaala rabbuk mazima agambye Mukama Katonda wo huwa alayya hayyinu nti gyali kyo kyangu nnyo si kizito okuzaala omwana nga tolina musajja kyangu nnyo owuliriza aya weegambye zize okuleetera omwana ekitegeeza nti Mariyamu malayika yagenda ne Mariyamu n'omwana namuteeka mu lubuto lwe omwana okuva eri mukama wo kakati mukama wa Mariyamu ye Katonda kati alina omwana wa Katonda amuwadde Mariyamu era bw'osoma okukkirira wansi osanga enaaba olubuto n'azaala omwana kati bano bagamba kati kino kankyogereho katono nnyo sisigambangako nti Mariyamu yazaala omwana Mariyamu lyali kubo kuyisamu mwana kubo kati bano bagamba nti Mariyamu yazaala Yesu eyo nayo nsobi lyali kubo nayisamu bwisi kubanga Yesu yaliwo okuva dda kati nayingira mu lwa Mariyamu naye nga mwana wa Katonda owuliriza Katonda mwennyini yamuwa omwana owuwe gye yazaala ye yamuzaala atya njagala njogera ebigambo bino olwaleero kati kansooke surati Nisaa oba Nisa 171 ngenda kati ndi ku Qur'ani nno wuliriza engeri gye yazaalamu omwana olaba wuliriza aya ezo mukootinge Qur'ani surati Nisa aya kumeka 171 kati abali eyo insaana okusomesa abasiraamu muzikiti obasisaana bajja kumbuulira leero balabe kamulali olwo gambo yabisoma tiyasoma wuliriza ati gwe nomusomesa wange gwansomesa anti gwankyeki ojja kunkyeki wuliriza aya ezo yampa yantendeka olaba ndi ku mizindalo ate abatakwata ripooti okunjijeka wanga 212 nkyakokingwa paka na wano mbasiri wala egamba weti a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ahla alkitabi abayimu bananyi kitabo la tagulu fi dinikum temusukkange eddiini yamuba enzikiriza yammwe wala taqulu ala allahi illa alhaqa temwogeranga Katonda wammwe okujja kumwogereko ebirungi byereere amazima mereere innama almasihu isa bun Maryam mazima ayitibwa Isa almasihi mutabani wa Maryamu
rasulallah kigambo kya mubaka wa Katonda wa kalimatuhu n'ekigambo kye era kigambo ki alkaha ila Maryam yakikanyuga eri Maryam wa ruhu minhu Allah namuwagira n'omwoyo mutukuvu fa aminu billah nolekyo mukize Katonda omu yekka wa rusulihi n'ababaka be bonna wala takulu thalatha temugezanga gamba nti Yesu naye ali mu bukatonda obusatu taliyo leka amaleyo ekyo badde tokimalangayo Katonda Yesu mu busatu taliyo bagambye mubaka wa Katonda ekyokubiri mu busatu taliyo temukyogeranga intahu era mukiviireko ddala khairu lakum kyekirungi gye muli innama Allahu ilahun wahidu mazima ye Katonda ali omu yekka bwannamuligina katawo Yesu atagirawa wuliriza tetuli ku Katonda tuli kuzaala owulira bino kyova olaba nze wembeera wano ku mpewo njagala mulamwa tetuli kuzaala tetuli ku Katonda tuli kuzaala Katonda mwennyini ndi Katonda kati wuliriza tetuli Katonda n'omwana n'omwana katuli tuli kuzaala kati ogera Katonda n'omwana anti oyogera ku Katonda yazaala kati yakwata ekigambo kye n'akisuula mu Maryamu tekyali omwana Yesu mwana wa Katonda Katonda yazaala ekigambo yakwata Yesu yazaala Katonda azaala mu kigambo kyevolaba mu kigambo yakisuula mu Maryamu kati kyalo katulabe ne mu Bayibuli namwe egamba etya awo mbadde mu Qur'an kanyongereko ne mu Bayibuli olabe lubereberye kati nzinja kwesoma na Yokaana imwemu agamba ndi kuleberye waliwo ekigambo nekewa awali Katonda ekigambo n'aba Katonda uliriza kuleberye waliwo ekigambo n'aba awali Katonda kati kuleberye kyali ekigambo kyaliwo kya Katonda ate ekigambo ekyo ne kiba awali Katonda Yesu yazaalibwa mu kigambo tiyazaalibwa mu Maryamu kabana basema mawulira ono ngamba ate Maryamu yazaala bikibiki Maryamu yali kubo bayitamu bwisi najja ne bamusuula mu Katonda olaba Qur'ani gamba basuulamu ate wala nagamba batwala bamutwalira mwana kati Yesu mwana wa Katonda kati Seeka agenda okuddako wabanga Katonda tazaala Isa mu Qur'ani bwali nze wandaga kitaawe wa Isa mu Qur'ani olwaleero ono Muhammad Musa antwala mu muzikiti kasita aleeta kitaawe wa Isa mu Qur'ani mu bantu abali mu nsi muno n'aleeta Isa nti ono yazaala anti Maryamu yazaala n'aleeta kitaawe yamuzaalamu omwana oyo nze nga ntwala mu muzikiti era kati fawulire eka n'abaana bonna bawulira bagamba nti Maryamu Saala Yusufu tugenda mu muzikiti ne bawuliriza tugenda wa Katonda yamuzaala mu kigambo Katonda azaala mu kigambo tazaala mukazi tazaala muntu wazira azaala mu bigambo tegeza ku nsi kuno buli muntu alina taata ne maama anti kati wano mu nsi nze nina taata wange ne maama wange mu nsi naye kakati ye Yesu talina kitaawe mu nsi wadde maama we mu nsi ye tamulina mwana wa Katonda kuwadde sigande nga muzeya musingo sikamala okubeka wamasena seka neyanziza lagensi Lwaki Katonda omu yazaala omwana bwebale njaga kwebaza omusomesa asooseewo tatandise bubi annyonnyodde bulungi era byasomesezza luno bibaddemuko omulamwa wabula kyakola oluusi nekyo kankireke kangende ku nsonga egamba nti Katonda azaala anti omanyi lwaki azaala gwe mulamwa njagala nkumatize kubanga ye yateekwa okumbuza yateekwa okutubuuza ebibuuzo ffe tumuddemu kati gwe obuuliza basiraamu obuuliza baani abasiraamu be batamanyi nti Katonda azaala era tebamanyi lwaki azaala so Katonda lwaki azaala naye neewuunya
gwe n'ozaala abaana 20, 30, 50, Katonda ye n'atazaala. Kwegamba buba bukodo bwa kika kya waggulu nnyo. Kubanga ekintu kuzaala nga kirungi. Era bw'owasa omukazi n'atazaala ne mmala omwaka ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, abo bazadde taata n'omukazi yennyini n'omusajja mwennyini atandika okomplaininga. Kubanga okuzaala magoba. Era ekyo Katonda kye yagamba Adamu nti muzaale mujjuze ensi eno. So Katonda ye bw'abanga ye tazadde, kati pulaani ye eba tekwatagana bulungi. Wakiri azaalayo kamu, naye tumanya nti naye akola ki? Amagoba. So Katonda azaala olw'ensonga nti ayagala alage nti kyakoze kimultiplyinga, kigaziwa ne kisansaana. Atandika n'akantu katono ne kagenda kakola ki? Kasansaana. Ensonga esooka. Ye Katonda azaala atya? Azaala nga ffe ofuna omukyala ne mwegadanga? Nedda. Si buli kintu kyonna kyonna nti kyegadanga ne kiryoka kizaala. Waliwo ebiwuka ebiri mu nnyanja babiyita amiba. Kyekutulakutulako bwekutuzibwa ekiti. Buli ekikutukako kifuuka kyana ne kikula ne kizaala nakyo. Bwe kityo nakyo kikutuka bukutusi. Bw'ojja n'otunuulira ekitooke, ekitooke kiri awo kizaala, naye tolaba musajja waakyo taliiwo, naye kizaala. So tekyegadanga. N'ebintu ebirala bingi nnyo tebyegadanga naye bizaala. Kati ye Katonda azaala atya? Yeegadanga? Yeekutulako bwekutuzi oba kiki? Kwegamba enzaala za bika bingi. Tuyinza okugamba nti Adamu ate ye yajja atya? Adamu ye Katonda yamutonda butonzi. Naye tulabye mu Qur'ani nga batugamba nti Allah yasuula ekigambo kye mu Maryam. Ekigambo kye ekyo ne kifuuka ki? Omwana. Era Qur'ani teyawukana n'ekitabo ekitukuvu. Simanyi oba mu Bayibuli babagamba ki, naye bw'aba nabo bwe batyo bagamba, then ekyo kikwataganye kubanga mulimu ebifaanagana n'ebyo mu kitabo ekitukuvu, waliwo ebitafaanagana. Kakati moderator Qur'ani emaze okukisemba nti Katonda azaala naki? Ng'asuula ekigambo kye mu Maryamu. Naye ate era mu ssuula ey'e19 tujja kutandikira ku aya ey'e16. Tulabe omuntu singa akola ekikolwa kino kiba kitegeeza ki? Azadde atya? Sula 19 aya ey'e16. Yogera ng'ojja mu kitabo ku Maryamu mu kiseera awo bwe yeeyawula ku bantu be n'agenda mu kifo ku ludda olw'ebuvanjuba, ne bongeramu obw'omuzikiti. Kakati sebo moderator ndowooza olaba Maryamu olw'ekiseera kye yeeyawula, kugamba nga tayagala abeere mu bantu. Bwe yeeyawula ki ekyaddako? N'ateekawo wakati we naye olutimbe olumwawula ku bo. Baateekawo olutimbe bali abantu abali eri baleme kulaba eno Maryamu. Waaliwo olutimbe wakati w'abantu bali ne Maryamu, nga bali abantu tebalaba Maryamu. Ne tumutumira Mwoyo Omutukuvu waffe, Malayika Jibuliiru, n'amufaananira mu ndabika ng'omuntu ddala. Ekirabye? Waliwo alumbye Maryamu eno mu lutimbe. Maryamu n'agamba nti mazima nze neekingiriza ne Katonda mu ggwe. Bw'obanga otya Katonda, tambula makubo go, tonsemberera. Malayika n'amugamba nti nzize sigiridde kirala wabula ndi mubaka okuva eri Mukama wo. Nzize nkugabire omwana omulenzi omutukuvu. Omwana baamuteeka mu kikapu
ne bamuleetera bagabire Maliyamu. Bw'okirira wansi agamba, Maliyamu n'agamba nti ngeri ki bwe nfuna omwana omulenzi nga tonankwatako. So ali mu lutimbe yeekwese, tebamulaba eri. Omusajja aze mu kyama, aze kumugabira mwana. Omwana amugya wa Katonda. Kati omwana oyo twebuuza, waani? Era wano Katonda lwaki yamukweka n'amuteeka mu lutimbe ebintu ekyo ne kikolebwa mu kyama? Ng'ate naffe abantu bwe tuba tugenda kukola ebintu ebyo twekweka mu kateni. Okirayo so moderator. So nze wano obwongo bwange budduka awo ne bugamba nti okay, wadde malayika Jibuliru yajja mu mwoyo, balina ebintu byabwe bye baakola ebyokulwani bweti bwe tuyigiriza. So Katonda bw'atyo bw'azaala. Naye ffe ekitabo ekitukuvu kituweera ddala bwino, kuba wano kati tubuusabuusa kiki ekyaliwo. Malayika Jibuliru biki? Ate bali mu lutimbe beekwese, malayika Jibuliru yakikola, naye ate kyaleese kya Allah. Kati kiki kye baakola awo? Kurani tetubuulira. Ffe ekitabo ekitukuvu kitubuulira. Kitugamba mu Matayo essuula 1 olunyiriri olw'18 we tujja okutandikira. Essuula 1 olunyiriri olw'18 agamba bw'ati: n'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwe kuti. Maliyamu nnyina bwe yali ng'ayogerezebwa ne Yusufu, baali nga tebannaba kufumbiriganwa, n'alabika ng'ali lubuto olw'Omwoyo Omutukuvu. Kati eri Kurani Omwoyo Omutukuvu ate muyita ki? Jibuliru, ekitali kituufu. Jibuliru n'omwoyo naye mwoyo, kubanga omwoyo ge maanyi ga Katonda agakola ebintu eby'enjawulo. So amaanyi ago go Katonda yennyini ne bw'aba taliiwo physically nego gakola ne gateeka ebintu mu nkola. So Katonda ye bw'atyo bw'akola mu kitabo ekitukuvu, akozesa mwoyo, omwoyo n'ateekawo ekintu ne kibeerawo. Omwoyo oyo atambula atya? Atambulira mu kigambo. Yakobo essuula 1 olunyiriri olw'18. Katonda bw'atyo we yazaala. Yakobo meka? 1:18. Yakobo. Tutundule ekizimba. Nga ntambudde bulungi, kubanga kino era kyekyawandiikibwa kisembayo. Saagala kubawa byawandiikibwa bingi. Agamba bw'ati: olw'okuteesa kwe yatuzaala n'ekigambo. Katonda azaala n'ekigambo eky'amazima, tulyoke tubeere nga omwaka omubereberye ogw'ebitonde bye. So Katonda yazaala na kigambo, yateesa nga bw'alabye bw'ayogedde nti Mwoyo Mutukuvu onoobeera n'olubuto lw'Omwoyo Mutukuvu, ateesezza era n'akola ki? N'azaala okuyita mu kigambo. Katonda azaala okuyita mu kigambo. Teyeegadanga, takutuka, takola ki? Naye ayita mu kigambo. Neyanziza se omodoleta. Tweyanziza. Yes, billahi minash shaitan rajim. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidha waladan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Abatuliza amatendo ga Allah ekitiibwa nate amalungi gage tumwebaza natulwakadde kana akalungi. Baganda baffe nja kubebaza okugezaako kubeera nti nabo bamanta n'ebigambo.
lw'ekibuuzo ekibadde mu ddiiro lwaki Katonda alina okuzaala. Mukulu Moses avuddeho ng'aga nti okuzaala Katonda naye ate alina okuzaalayo okwo. N'atuwa Katonda kyeyagamba Adamu aga nti mugende muzaale mwale. Kati bambi ne yeerabira nti Katonda yalagira abantu okuzaala, kati ate ye talina kuzaala. Kuba yandiga nti Adamu katugende tubeere mu nsi muno tuzaale twale. Andi naye muzadde. Naye Katonda yavuddemu agalagidde bano. Ekyo nakitegeera bulungi naye n'atakisika nti Katonda yalagira ebitonde bizaale ye taliimu kuba yabatonze. Nze mbatonze kati muzaale. Kyo nakyerabira. Siri kubuuza nga nti weerabidde. Yandigadde nti Adamu nkutonze onyambeko tuzaale mu nsi twale. Naye agambye muzaale mwale. E statement ebeeraga nti Katonda yaba taliimu. Ngenda kino ekisembyeyo ava kusoma Yakobo nnungi egambye nti Katonda mu kuteesaako yatuzaala na kigambo. Naye erabira omulama gwe tuliko yandigaye nti mu kuteesa kwe yazaala Yesu mu kigambo. Singa kibadde bwe kiti nti yazaala Yesu mu kigambo, tubadde tukasa nti Katonda azaala. Naye yatuzaala kitegeeza kati naffe twegaseemu. Kati bannaffe twegaseemu ddala Katonda yatuzaala. Reality Katonda yatuzaala. Abantu be batuzaala kuba agambye Adamu nti mugende muzaale mwali. Naye tamulekedde agambye mbazaala na kigambo. Kiki ategeeza? Ategeeza nti wankubadde taata ne maama beegatta simaanyi gaabwe. Nze akasuka ekigambo kyange gye bali ne balyoka bazaala. Ne kiba. Ekyo njagala mbasomesa bino olw'emu tegeere. Wadde nga twegatta maanyi tegaba gago. Kuba nsiiba mbagamba nti tewandibaddeyo bakazi bagumba, tewandibaddeyo basajja bagumba. Singa gaali manyi gaffe. Kati Katonda yo tuzaana kigambo amakulu nti akasuka kigambo ki. Bw'aba yagadde asobola kigatta ky'omusajja n'omukyala. Bw'aba yagadde Maliyamu yamusuulamu yekka nga takozesa musajja. Naye ng'agenda kubeera naye muki? Mwana. Kubanga ewa Katonda omusajja ate si kyekikulu ewa Katonda. Kubanga Katonda akozesa buyinza bwe. Omuntu n'atondebwa. N'olwekyo baganda ffe simanyi kino kyabalemera ki? Okubanga bagweteka Katonda nti Katonda azaala. Simanyi ki ekyabalema sikitegeera. Kubanga kyobola nti mu Bayibuli teri asobola tuwa lunyiriri nga luga nti Katonda azaala. Tufa abantu babuuza Katonda azaala atya? Yazaala atya Yesu? Kyetubuuza buli lunaku. Katonda n'aga nti anze kati wenkola kino mba nzadde Yesu. Yakyogerako nti kino nakikola nga nzaala Yesu. Ekyo kigambo yo Katonda takyogeranga era tekiriimu wabula kiva mu mmwe. Ndowooza okiraba kiva era Katonda si yakyogera. Katonda si yaga nti nazaala Yesu. Naye mu ngero za Sulaimaani si Yesu. Engero za Sulaimaani. Ekitegedde. Kati osobola kuŋŋamba nti Sulaimaani yali ayogera nga alikugamba Yesu gw'ataalabako. Kubanga Sulaimaani teyalaba ku Yesu. Yesu teyamulaba. Kati ezo engero aba ziyise engero. Pastor ulibeera mu kiraasi. Kati ekibuuzo w'ekitiibwa kitubuuza nti Katonda lwaki alina okuzaala. Lwaki azaala? Bano ne balemererwa. Nze kankuwe. Allah agamba Allahu muluku samawati wal ardi. Nsoma surati Shura. Essula eba ya 42 aya 4:5. Nti mazima obufuzi bwonna bwa Allah buli mu ggulu ne ku nsi byonna bibye. Yakhluqu man yasha, atonda nga bw'aba yagadde. Olaba fa Abasiraamu tumanye ekyo. Naye teri mu Kristo asobola gani Katonda atonda nga bayagadde kubanga lwaki tebamanyi Katonda yatonda atya, tebabimanyi. Adamu balabanga yatondebwa mu ttaka naye tekibatwalira bwongo kwerooza naye ne bagamba nti ettaka eno lyafuuka etya omuntu. Omuntu n'awangala emyaka egisukka 1500 kuba Adamu yawangala myaka mingi. Ekyo tekiba kirowooza. Kyobola muzeeyi yambuuza nti leeta taata wani? Wa Yesu. Kati Adamu taata we yani? Adamu atayonka ku bbeere. Adamu yawangala myaka mingi, Yesu yamala myaka 33 gyokka. Adamu yawangala emyaka egisukka 1500. Kati ani omunene? Adamu oba Adamu? Ekibajja kwa kyoni. Katonda n'atonda Hawa mu lubirizi. Teri mu Kristaayo alowooza. Naga olubirizi lwokka n'olwendaba olufaanagana nga olw'embuzi. Kubanga olubirizi ezaffe ziringa ez'embuzi, sizinga za nte. Bubanga kumpi wa mbuzi. Naga olubirizi ne luvaamu omukyalo omukulu. Teri mu Kristaayo atula wansi n'akirowooza. Singa baali bakirowoozezaako
bino ebigambo byandibadde nga bitusumbwa buli lunaku Katonda azaala, bandibadde bakasantu wamma Katonda atonda. Kati Katonda teyakomaawo n'agamba Adamu ne Hawa, ono gwatonze mu ttaka ono amutonze mu lubirizi, n'agamba kati ate mugende muzaale. Bazaale batya nti bagenda kumala kwegatta? Ki ekibavaamu? Jasi bintu buseerera butono nnyo, katono nnyo kakwata ku ngalo bwoti. Oli avudde mu ttaka ddene, ono n'avaako mu lubirizi naye luwanvuko, kati ate laba omuntu okusatu agenda kuva just mu mazzi agaseerera, just akaseerera bukuseereri. Mwe muvanguze naawe kati olaba nga ate ffe tuvudde ate mu kantu katini nnyo. Eyasooka yava mu ttaka nga lingi, owookubiri avudde mu lubirizi nga luwanvuko, kati ate laba owokusatu avudde mu kantu katini nnyo kaseerera wano. Yono noono muzeeyi. Teri mukristaayo ekyakirowooza naga naye ddala kweri ddala buntu mu mazzi buno muyinza okuvaamu omuntu. Kati abo omuntu wakusatu. Kati ono Yesu ye kanagani kati gwe kankwe bw'imwoyo gwokka gwe ngenda okuleeta. Omwoyo gwa Yesu n'agujja n'agusula mu Mariyamu. Gwali mwoyo gwe yasula mu Mariyamu. N'agamba nti Mariyamu balubuto n'abo lubuto. Kati ezo entona ne zibanya kati Katonda kyagamba nti yakhuluqu man yasha, atonda nga bw'aba yagadde. Ze nkunnyonnyodde. Ahaba man yasha, agabira oyo gw'ayaba yagadde inathan au dhukuran, agabira oyo gw'aba yagadde omwana omulenzi oba omwana omuwala. Kitegeeza ani lwaki ffe tuzaala era ani agaba ezzadde? Katonda yagaba. Agabirira omwana gw'ayagadde n'amuwa omulenzi oba n'amuwa omuwala. Kati ffe tuzaala lwaki? Wano ono kyabuza. Ffe tuzaala abaana basikire emaali yaffe, tuzaala abaana batuyambe nga tukuze, tuzaala tufuneko kitiibwa nti twazaalako. Kati ku bisatu Katonda ye azaala afune ki? Kinjagadde bano betunnyonnyole kuba nze nkuwadde lwaki tuzaala. Era kyobola abantu mu Bayibuli ne mu Kulaani abantu bangi bajja Katonda onzinzizza okuzaala, laba onemesezza okuzaala, ayi Katonda ampangadde mu nsi nga sizaala. Ayagala azaaleko afune ekitiibwa. Kati Katonda naye okuzaala yali anoonya ki? Bamuweereze anti mumulemereddwa. Asinza aga nti uli Moses beera mu kirasi olabyeko asala baga nti Katonda azaala. Moses oba ategeera nti simanyi. Nze sikyogera kitegeeza Katonda talina bwetaavu bwa mwana kubanga mu bisatu musajja ono asasobedde. Yes. This is a question. Kati tuba tupiininga mmwe abaga nti Katonda azaala mu binnyonnyole. Kati oba tumusobola binnyonnyola, Kulaani kyegamba mu sura ya 18 aya y'okuna nti mugende mutiise abo abaga nti Katonda yefunidde omwana malahum bihi min ilmin, tebalina kumanya konna. Kati Kulaani eba etulimbye bwobanga temusobola kunnyonnyola lwaki Katonda azaala. Katonda agamba tebakimanyiiko, tebakinaako kumanya wadde bakitaabo wabula ekigambo kiba mu mwabwabwe yakuluna illa kaziba. Allah agamba tebalina kyeboogera wabula balimba. Naye kimuzeeyi mulimba. Katonda tera bwetaavu bukola ki? Buzaala. Katonda yagabira ki? Ezadde. Agabiriro yala agenda amaaso n'agamba mulimu gwempa baana nga balenzi bokka, mulimu bempa abawala bokka, ate mulimu bentabulira ezadde. Kati ezadde lye tuzaala Katonda yalituwa. Kati ate Katonda ye talina bwetaavu ate naye azaale kubanga yagabirira abantu n'abawa abawala n'abawa abalenzi oba n'abatabulira. Omulala n'amugamba n'amufuula nga ki bamuyita mugumba. Omulala Allah aga nti mufuula n'afuuka omugumba nga tazadde. Era bangi okitegedde oye Allah subhanahu wa ta'ala. Kati muzeeyi Nkusi bw'aga nti Mariyamu Yesu yayitamu buyisi, yali avaawa? Kati Mariyamu ali connected n'eggulu nti Mariyamu mwanvu nnyo paka ku ggulu. Kati Yesu ono yetasobola kujja buzi ng'alina okuyingira mutwe gwa oba yayingira mu bwongo simanyi kati awo anti yayitamu. Kwegamba ekigambo ky'okuyita abakize ebyo naye kigambo kyammwe. Yo malayika yagamba Mariyamu nti olizaala, muzeeyi yaga nti yayitamu buyisi. Kati ku Bayibuli neyo oba tutwale kiriwa? Naye malayika yagamba Mariyamu nti olizaala omwana w'obulenzi. Bano baga nti ati Mariyamu kyali kibokisi yayitamu buyisi. Kati bigambo byammwe ne Bayibuli tutwale kyani? Yazaala ng'azadde omwana waane? Mwana wa Mariyamu. Era Kulaani ega nti mwana wa Mariyamu ne Bayibuli ega nti mwana wa Mariyamu. Katonda tena bwita bukola ki? Buzaala. Ebigambo byange ndowooza si kapweddeko kamalize na kino. Allah agamba mu surati Zumara essula eba ya 39 aya 4, Allah agamba law arada Allahu an yattakhidha waladan,
singa Allah ekitiibwa yayagala okubeera nti yeefunirayo omwana yenna naye abeereko n'omwana ng'oli bwagambye kyakitiibwa. Allah agalla astafa mimma yakhluqu ma yasha, nga nandibadde enondayo ekitonde kirala nnyo kinandifudde omwana wange. Eno ebeera challenge. Allah lwaki? Kubanga Mariyamu tasobola kumuzaalira omwana wa Katonda ayite mu bwereere. Allah eba challenge nga tekisoboka, nandibadde enondayo ekitonde kyanjawulo ekiteebaka. Challenge kula ne bakuba. Okitegedde? Yandibadde alonda sayandirese Mariyamu nga yana okumuzaalira omwana. N'olwekyo bakristaayo tubasaasira. Tubasaasira okubeera ntimugana Katonda akola ki? Katonda azaala. Bino by'okubuuza nti kati Yesu mwana waani? Kati ekyo kiba kiraga nti nabo tebamanyi. Kuba mu Bayibuli mokka Yesu bamulwanira. Be bakakasa nti Katonda azaala, naye baamaliza mu Bayibuli nga bataata ba Yesu bangi. Yes. Bataata ba Yesu bangi. Muzeeyi somerako Matayo emu. Somerako Matayo emu muzeeyi awo. Ani kyekyo ngambye bamugani Katonda azaala. Yesu mu Bayibuli bataata be bangi. Somu. Kuba yekyo kyennyini singa kyali nti Katonda azaala Yesu mu Bayibuli statement yandibadde etya? Emu yokka nga ye taata wa Yesu ali omu. Muzeeyi soma Matayo emu. Kino kyekitabo ky'okuzaalibwa kwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibrahimu. Yesu mwana wani? Katoyo mulala. Tolaba Yesu mulala. Wangi? Mwana wa Dawudi mulala. Mpulira ekyo. Bakusa mukiwulira evaasi eyo egamba Yesu mulala. Matayo 15 wenyini wano. Eriwudi n'azaala Matani, Matani n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yusufu, eyalibba Mariyamu, eyazaala Yesu Kristo. Ani yalibba Mariyamu? Katoyo Yusufu mwana ge yazaala yowe. Oyo naye mwana wa Yusufu. Kiwa Katonda. Abatata bameka zaata. Ku peegi yemu yokka wuliriza kyembadde ngamba gono palapalanya era kati abakusa bagana naye basajja abeera mu studio bano. Wanagambye Yesu mwana wa Dawudi, wanaga nti Yesu mwana wa Yusufu, era ne bagamba yali bba wa Mariyamu bwe bazaala Yesu Kristo. Bwe baamala okuleeta bba wa Mariyamu baleeta mwana. Oli bwaga nti ono ye bba wa Kanifa nga bagamba Guga musakulu nti gwe bba wa Kanifa yazaala Masitula. Aba mwana wani? Kati muzeeyi yagambye nti bali Yesu babiri. Ono asooka mulala nowe 15 mulala. Kati abataata babiri nja kuleetawo okusatu. Sebo moderator njaga kwebaza omulamu wange bwe guyimiridde nti lwaki Katonda azaala. Katonda azaala yensonga lwaki yatugamba ffe tuzaale. Era tukola byakola. Yes, kubanga tuli kifaananyi kye. Mu lubereberye essula emu. Yes sir. Olwabirimu omukaga n'olwabirimu omusanvu. Tukola omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe. So tuli kifaananyi kya Katonda. Katonda yazaala mu ngero essula 8 olwabirimu 2 okukkirira wansi. Yesu naga nti nze naliwo nga n'ensi tenatondebwa. So bw'aba yazaala n'atuwaako ffe naffe tukole ki? Tuzaale nga ye bwali mu kifaananyi kye. Kakati sebo wano mu Matayo omukulu Muhammad Musa wabadde ali okulimbira abantu. Mbu Yesu alina bataata bangi. Mbu alina Dawudi n'abeera ne Ibrahimu. Naye Yesu olunyiri tolumazeeyo. Eyo lindako. Omutwe gugamba the genealogy of Jesus the Messiah. What does it mean? Olulyo lwa Yesu Kristo kitegeeza wawe yatandikira ne gyasembayo kola ki? Okufulumira. Era olunyiri olw'15 lwe lusinza okumutabula. Ne muzeeyi we nkuusi wano ne babeera nga 15. Kakati olusooka lugambye lugamba this is the genealogy of Jesus the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Anti kakati gwe tomanyi luzungu. Genealogy kitegeeza ki wamma gwe moderator? Genealogy nkugambye oluzaalo olulyo olwa Yesu Kristo.
lwatambuliramu okujja okufuluma eno ku Malyamu. Kyava amaliriza n'olw'15. Kiki ate ky'otanaakutegeera? Yes. Katonda ayingiramu waawo. Kaakati sebo moderator. Katonda waayingirira nti omwana ono Yesu tasobola kubeera mwana w'abasajja babiri. Dawudi nani ne Ibrahimu. Tekisoboka. Awo Katonda waayingirirawo. Kakati mbonti ki? Naye omusajja ategeera ddi? Moderator. Sawa. Anti kakati ebbiri Muhammad Musa alikwogereramu. Alikwogereramu nze njagala kumusomera lunyiriri. N'agamba nti Yakobo ye yazaala Yusufu. Eyali bba wa Malyamu. Malyamu azaala Yusufu. Azaala Yesu. Kugamba kikiba kyangu nnyo. Singa bagambye nti ono Yakobo ye yazaala Yusufu, taata wa Yesu. Naye bali wano mbu ne Malyamu Muzeeyi Nkuusi ne Muhammad Musa bagambu. Malyamu yagamba nti Yusufu ye taata wani wa Yesu. Ekyo we kibeerawo nze nsiramuka wano. Okujjako nga abantu tebakitegeera butegeesi. Kaakati sebo moderator nga maliriza. Abantu baleme kutulimba nti Yesu taata we ye Yusufu. No. Yesu tabeerangako mwana wa Yusufu. Era ne Malyamu Yesu tamuyitangako nti maama, amuyita mukazi mukyalo oli. Tamuyitangako nti ki? Maama. Kakati ajja ati ayite Yusufu nti taata. Kale, akazindalo kankawe Muzeeyi eddakiika z'ebbiri azikozese. Kankozese bwenti mu dakiika zino ebbiri. Eddakiika zino gye njogera okwogerako wano. Buli muntu w'ogamba nti Yesu Katonda tazaala w'omaze okubula. Oli wa muliro. Olunyi lw'ensoma. Kasita ogamba nti Katonda tazaala, talina mwana. Kati olwegeena. Era Obusiraamu bamusomesa ensomesa eyo. Muveeyo mudde eri okulokoka mugende mu ggulu. Soma verse eno yokka. 3:16. Yokaana. Kubanga Katonda nga yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula. Naye nanze Yokaana ensula 3:16. Agambye nti kubanga Katonda nga yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kasita ogamba nti Yesu n'ogaana egendo kya Katonda okutuma Yesu mu nsi muno okujja kuyita mu Malyamu. Nze nzikiriziganya bali eweri muwandiike mujja okwotinga olunyiri luno era mu Yokaana 6:38. Yesu agamba nti zinava mu ggulu okukola ebyo Katonda bye yantuma. Kati yava mu ggulu n'ayita buyisi mu Malyamu gwe mbadde njogera. Era Muhammad Musa ono wayogera. Kati ate nzikiriziganya ne Muhammad Musa ono wagamba Yesu nti n'agamba nti alina olulyo wano mu nsi. N'agamba alina olulyo abaana mwana wa Yusufu. Ge mazima. Olulyo. Kasita wagamba nti olulyo nga bwayogera. Nze Yesu yava mu sigambye nti Yesu alina olulyo. Ngambye awuliriza. Ngambye olulyo lwe yayitamu. Kyekyo. Terubeera lulwe yayitamu buyisi. Oyitamu kizairo ki? Si lulwe yayitamu buyisi. Kati wona Oluganda. Kati bwanonze kati batuwuliriza. Kubanga labayo moderator. Ne Yusufu yali ayagala kugaana ani? Malyamu. Malayika n'amugamba nti toleka mukazi oyo kubanga olulyo si lulwo. Lwani lwa Katonda lwa Mwoyo Mutukuvu olubuto lwayina. Olulyo si lwa Yusufu. Andi kati onayogera mu ndulikalenga. Nkamalize bwenti. Ebigambo bino bye twogera wano. Nze nzikiriziganya ne Yesu yava mu ggulu. N'ajja ayita omuntu. Kati ogamba lulyo bino byawandiikibwa bino. Nze bino baleesa mu Matayo emu ebyo. Wa Ibrahimu kati oyo aba Yesu mulala. Taba Yesu omwana wa Katonda. Oba yabeera mulala. Nange ebintu mubiwulira oba mubitegeera. Tenabagambye nti singa Yesu yali mwana wa Katonda Bayibuli yandiyogedde olulimi lutya? Lumu. Naye kino kyenjogedde ndoza olaba n'abatankana.
oli aleese oluzungu genealogy of Jesus Christ the son of David. Kati Katonda aba waali awo obo yes tekirimu bikuloba nga tokisomye ayerabidde nga akisomye ate nga mugambye soma olunyo olusooka n'alusoma kennyini kubanga asomye ekigambo genealogy kyokka naye nti n'agenda ku lw'okumi kozi soma olunyiri lwennyini n'alusoma kati yerabidde nti talusomye kati lusome leero genealogy the son of anti kyoli okuwakanirako surely kangende kwemu mbadde ndimu nsuleyo kubiri agamba bw'ati anti kakati gwe oli kuteekawo bibyo oli kuteekawo bibyo ebitaliiwo agamba bw'ati agamba de mata yemu oli kubikola kitabu kirala nze ni mata yemu somayo soma gobe ebintu byakulema tebyannema kiriza nti byakulema oyituuseyo mata yemu malaki oli mala kiri wawano sisumbuwa omanye ebintu bino tulina okujjayo agamba bw'ati this is the genealogy of Jesus the Messiah the son of David the son of Abraham abantu babiri olaba abigatagata kati ze bwe ngamba David the son of David David yes kubanga David ne Daudi David ne Abraham tebali ku mulembe gumu kaitegeza David then Ibrahim wekiri kati nze njoge kati abadde mpanga kati nziramu genealogy bwebanga Yesu Kristo is the son of David then Katonda abatayingiramu kubanga abaleese olulyo Yesu gye yava abo bajjajjaabe kyava atuuka wano ku Mariyamu Yusufu maama wa Yusufu bawa Mariyamu ne bazaala Yesu era baakomaawo kika kyakomaawo tewali muntu mulala emabega oluvannyuma Yesu yasembayo awo tewali mulala kuvira ddala ku Dawudi oba ku Ibulayimu paka ku Dawudi mu Mataya wali omwana omulala gwe baabalanga abatali Yesu Yusufu yali bba wa Mariyamu ne bazaala Yesu full stop tewali mu linnya lya muntu tewali n'olwekyo muzeeyi kyayogedde muzeeyi ali mu kiraasi agenda kusinzira ku Matayo n'engeri gye bawandiika kitegeeza ono Yesu mulala ye muzeeyi bw'ayogedde kati oba abakristaayo musembagana naye kiri gye muli naye kusinziira wano kano Katonda aba talina waayingirira